Nti lwaki Abadiventi bagaana okulya ennyama ng'ate ebyokulya ebirala nabyo si bidongoofu bulungi ng'ebibala kubanga nabyo bifuuyirwa eddagala. Ennyaanya bazifuuyira. Anti tugenda ne tugamba nti ennyama mbi eri obulamu bwaffe, erina cholesterol ezituleetera amasavu amabi mu mubiri n'endwadde ezigirimu nga ebitambulira awo. Kyetuba tugamba abooluganda mwesonyiwa ennyama ku lw'ebyobulamu si ku lw'ebyobulokozi. Naye kati ye yeebuuza, mutugaanye ennyama naye ne gye mutusindika kirabika nabyo si birungi kubanga n'ebibala babikola ki? Babifuuyira. Kaakati ku nsonga y'ennyama kituufu Abadiventi y'emu ku nzikiriza esinga okussa ekitiibwa mu byobulamu, kubanga ffe tukkiriza nti Katonda ayagala tubeere n'obulamu nga n'emyoyo gyaffe bwe giri emiramu. Somako mu Yokaana ebbaluwa ey'okusatu olunyiriro olwokubiri. Yokaana ebbaluwa 3 John verse 2. Ogambye ebbaluwa. Ebbaluwa ya Yokaana ey'okusatu olunyiriro olwokubiri. Olunyiriro olwokubiri. Agambye atya? Agambye bw'ati nti omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera omulungi. Nsaba obeerenga bulungi obeere n'obulamu, health, to be in good health as your spirit, nga n'omwoyo gwo nagwo bwe guli obulamu oba obulungi. Ekitegeeza nti Katonda tayagala tubeere na bulamu bwa mwoyo bwokka obulungi, naye ayagala n'omubiri gyaffe nagyo gibeere miramu. Actually Katonda yasinga okwagala emibiri gyaffe gibe miramu, kubanga singa teyayina interest mu mibiri gyaffe kuba miramu, Yesu teyandikoze byamagero ebyo byonna. Yesu bwe yajja ku nsi, abantu abasinga omuganyulwamu be balina obuzibu n'obulamu bwabwe, abalwadde b'ebigenge, abazibe b'amaaso, abaafufunyala, abalina emikono egikaze, abalwadde abamaze ebbanga bali awo, omukazi ow'ekikulukuto, abafudde. Ekitegeeza nti Katonda alina interest mu mori ne Ssebaggala okuba abalamu nga n'emyoyo gyabwe bwe giri emiramu. Yensonga lwaki waliyo okuwonyezebwa, yensonga lwaki tumusaba atuwonye. Singa Katonda teyalina interest mu mibiri gyaffe na bulamu bwaffe, twandibadde tetusaba Sala ntuwonye endwadde. Waliyo abantu abali abalowooza nti Katonda talina interest mu bulamu bwaffe, mbwali interested mu bulamu bwa mwoyo bwokka. Liyagati akebera mitima, akebera mitima bino ebyokungulu bino naye Katonda akebera mitima ni agandi Katonda tabifaako. Bw'aba Katonda tafa ku mubiri gwange guno my body, ate Katonda lwaki nsaba mponye? Bw'aba Katonda tafa ku mubiri gwange guno, lwaki Yesu bwe yajja yakola ebyamagero bina to restore our wellness? Yesu yandibadde agamba tube n'obulamu ate tube nabo mubujjuvu. Yokaana kibasomere ekyawandiikibwa Yokaana essula 10 onyole 10. Yokaana enjiri 10:10 agamba atya? Yokaana 10:10 agamba bw'ati. Agamba atya? Agambye nti agambye nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Oye Setaani. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. I came that they may have life and have it in its abundant in its fullness. What am I saying here? Yesu Kristo yajja tube n'obulamu ate tube nabwo nga bungi. Kati toyina bw'oyawula njiri na bulamu. Okumanya tosobola kwawula njiri na bulamu. N'emibiri gyaffe gino gyennyini ye yeekaalu Katonda mwatuula. Bakolinsa ekisooka somaawo onyolero essula 6. Kolinsa ekisooka essula 6. Soma lwa 19. Samara 19 tulabe. Olwabiri agambye bw'ati oba temumanyi ng'omubiri gwammwe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda otyo nammwe temuli ku bwammwe
kubanga mwagulibwa na muwendo otyo kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Kakati ensonga ziri bbiri. Ekisooka tuli yeekaalu ya Katonda. Ekyokubiri, Katonda bwe yatugula na muwendo gwa musaayi gwe. Yesu bwe yali agula Morimu yamugula n'omubiri gwe gwonna. So n'omubiri gwe gwonna gwa muwendo guliko price. That's why tutegeeza abantu bonna abali abakristaayo tuoba otambula mu nsi muno tegeera n'omubiri gwe guliko omuwendo. Tomalaga gwambaza. You know, tokwata bukwasi buli lugoye n'oteekako omubiri gwe gulina vali kubanga Yesu yakugula. Yesu bwe yali akugula yakugula n'omubiri gwe gwonna. So you don't just put on. You don't just eat. You don't just drink. Kubanga Bible yegambye obanga mukola ki? Obanga mukola ki? Obanga mukola ekintu kyo mukikole lwaki? Olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Nawana akikkaatiriza. Tetuli ku bwaffe. Tetuli ku bwaffe. Mwagulibwa na muki? Kale mugulumizenga Katonda muki? Mu byonna bye tukola. Kandi waliyo abantu abalowooza nti endagaano empya tetweyogera ku bulamu. Njagadde ensome ennyiriri ezo zonna okutegeeza abatulaba nti endagaano empya yesinga okwagala omuntu okuba omulamu n'okusinga enkadde. So enkadde nayo yatuteerangawo amateeka. Ate ye enkadde yo ate ye detailed nnyo kubanga ye tutaasa ne COVID. Bwe bale nnyo. Nomukuŋŋaana mukola bwe muti. Obeera n'obulwadde skin diseases teweetaba mu banno. Zino ensolo tozirya kubanga za bulabe eri obulamu. N'ebirala those were health laws. So mbufunze okuva ddala ku ndagaano enkadde tuka ku ndagaano empya Katonda ayagala tubeera abalamu. Olw'okuba Katonda ayagala tubeera abalamu, Abadiventi bava bafuula obulamu omukono ogwa ddyo ogw'enjiri. Kati mu kufuula obulamu omukono ogwa ddyo ogw'enjiri ffe tugamba bwe tuti nti Katonda bwe yatutonda okuva ku lubereberye ekyamazima teyatutonda kulya nnyama. Soma lubereberye mu 29 lulabe ebigambo ebiri awo. Lubereberye mu 29 agamba ati mu 29 agamba otyo 29 agambye bw'ati mu 29 lubereberye otyo agambye nti Katonda n'ayogera nti laba otyo mbawadde omuddo gwonna okuba ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere. Ne bw'okoma egisooka atuwadde amakoola gonna, atuwadde vegetation yonna, atuwadde fruits zonna, atuwadde cereals, atuwadde legumes, atuwadde flowers, atuwadde seeds. Katonda bwe yatutonda mu design ye teyatutonda kulya nnyama. Ng'alaba omubiri gwe gujja okubeera obulungi. Teyatutonda kulya bisolo ne products zaabyo. Wow. Initially Katonda yatutonda nga tulina kukozesa mmere ya nsigo, miti. Yensonga lwaki eddagala lyonna balijja mu miti. Zimu nnyo okusanga nga bahabo bakoze eddagala ne balijja mu nnyama y'ente. Kyogereko omusumba, kyogere. Tewaliwo wali owulidde zino prescription bweti okujjako mpozi nga tunoonyayo biriisa ne bakugamba nti ka protein kano simanyanga kasange naye nga Katonda yatutonda nga emiti ebibala amakoola ensigo birina byonna bye tuyetaaga okuba abalamu. Kati tusapulimentinze olwekyo ennyama tekyandibadde kitundu ku muntu kulya. Ate ensolo eziri omuddo ze zitusinga okulwala. Ziri omuddo naye nnamu nnyo bakubi ne bakuzaakuza nga bekubakuba ebiiso ne bazinafuya. Olwekyo Abadiventi ku nsonga y'ennyama tugamba nti Katonda teyatutonda kukozesa nnyama ne products eziva mu bifaanana bwe ebyo mu bisolo. Kati tujja tutya musumba?
lubereberye sura 9 lubereberye onyi lwakubiri olwokusatu lwoba osoma 9 olwokusatu agamba atya otyo agambye atya buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde naye ennyama awamu n'omusaayi awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugulyanga. Kaakati Katonda oluvannyuma lw'amataba emiti gyonna gyasaanawo. Nuwa agenda okudda ku nsi nga tekuli kimera neki kyayinza kulyanga mmere. Jjukira ensi esigukulukuse, amazzi gabeera ku nsi kuno for over 150 days. Ezo ennaku nnyingi nnyo kubanga waliwo kyasigaddewo ekiramu. Emyezi egiwerera ddala almost 5 mirambirira, almost 5 months. So kati eryato bwe limala okutuula nga ku nsi tekuli kyakulya, ensozi zibumbulukuse zonna kubanga amazzi gaava waggulu ne wansi emiti kati nga Nuwa tayina kyalya n'abantu be. Kati Katonda kyava agamba nti musajja wange agenda kufa enjala kubanga mu lyato yatwalira miti ate gyandimezeewa. Kaakati Mukama kyava mugamba nti it's okay. Nga bwe nakuwedde emiti kati ngasseeko tandika okulya ne ku nsolo. Naye amataba ga Nuwa gagenda okubeerawo nga the world has existed for almost 2000 years. Bogenda ogattagatta ba descendants ba Adam n'amala emyaka 9 n'amala emyaka 13 n'azaala gundi ne gundi n'amala gino n'azaala gundi. You can trace the descendant tree yaba descendants okutuuka ku Nuwa is almost 2000 years. Kati emyaka 2000 abantu kati bakomba ku nsolo nga tebamanyi na kumanya nti n'ennyama bagirya, nti oba ensolo bagisala ne bagijjako ennyama ne balya. Ensolo baazisalanga lwa nsonga emu, kuwaayo saddaaka. Kati mu design ya Katonda ekyo bwe kityo bwe kyali. Kati ensolo zijja luvannyuma lw'emmere okubula. Kale kitegeeza ennyama si kitundu ku mmere olw'okuba nti kati emiti gyakomawo. Dho bitundu ebimu tegiriiyo, waliwo ebitundu eby'amalungu terina miti, toyina nagyo ojja bibala. Ensi kati yayonooneka olw'ekibi, olw'okuba nti ensi yayonooneka olw'ekibi and there is a scarcity sometimes of what to eat. We find ourselves nga tulidde ku animal products. Naye ng'omuntu alina byonna ebibala in plenty and in all the varieties that he needs, teyeetaaga ate emmere yansolo. Emigaso gyeyandibadde gwe bw'olya ente ate ente yalya muddo kati gwe n'olyayo kati oyinza kugamba nti esinga omuddo omugaso kubanga ente erya muddo okufuuka kyeri. Kati bwe beerya muddo kati gwe bw'ogamba nti olya ente ate ofuna ebiri mu muddo olwoba okoze ensobi naawe eriira ddala muddo nga nte muddo gwonna. Era that is why Abadiventi mu health reform tuyigiriza nti we advocate for, fe tugamba nti omuntu yandikendeerereza ddala oba n'aviira ddala ku nnyama n'ebigifaanana, aconcentratinge mu bungi okulya ebintu ebirala. Si ba Adventi nno ffekka, ba nutritionists si bonna ne bannasayansi bonna abasome ku by'emmere bwe bakubira ka pyramid ak'ebyokulya products ez'ensolo ze zisembayo ku katiipu eri waggulu, eno ku beesi wansi waliyo bibala na vegetables awasinga obunene. Gamba ebitundu 9 ku 10 ku pyramid eraga okulya byonna they are plant products, which means man needs only 10% of animal products. And that's why Abadiventi tusomesa abantu nti mwewala okukozesa ebyokulya ng'ennyama n'ebirala. Mukozese nnyo emiddo
n'ensigo. Kati obuzibu buli ku middo nti nayo bagifuudde. Kaakati ekyo njagadde okuwa ku background ye abantu okutegera lwaki Abadiventi bayigiriza abantu obutakozesa byakulya nga nnyama. Naye ebyokulya ng'ennyama ate si byokka bye twogerako. Lwakuba nti kale omanyi waliwo ekintu ekisukkuluma mu birala. Waliwo ekintu ekisukkuluma mu birala. Naye ng'ate bingi. Kati ennyama abantu bagyogerako nnyo kubanga ennyama eno erimu connection. Erina connection n'omulugube. Omulugube ogumanyi? Gratification of appetite. Egamba emibiri gyaffe gicravinga ekyo bakiyita mulugube. Kati ennyama eno omuli waayo afuna omulugube ogw'okujaagala. N'abanga ne bwebulawo takyasobola kussa. Mwetoza afuna mulugube gwa bijanjaalo. Niba bifumba mu kkala kibala. Nakati bw'olina omulugube gwa nakati. Obyagala era obinya afuna mulugube gwa kawo. Oyagga. Njagala kulya binyeebwa. Ekyo tekisoboka. Ate lwaki musomba kubanga emmere yonna by the emmere yonna eri health. Emmere yonna ebyobulamu tosobola gifunako mulugube. Naye bino bye tunonga abannange. Era bw'owulira omubiri gwo nga gukurevinga okulya ekintu omanya emigaso gyakyo mitono. Ebyokulya ebitalina mugaso bifuuka ebyamakulu gye tuli nga biri addictive. Kale chips ebintu ebisiike omubiri gwaffe gutuka ekiseera appetite yaffe neyonooneka. Naye nga gubiryayanira si kubanga bya mugaso. Naye kubanga bikwata ku naavu zaffe ezo byetwoye ne bitucamula. Kakati naye nga si bye byokka. Kati ennyama lwaki evaayo nnyo kubanga ekwata ku appetite yaffe. That's why ennyama ennyama yaffe ennyama kubanga ennyama erina ekizibu ekyo. Naye si nnyama yokka. Abadiventi tugaana abantu okozesa narcotics. Ebintu byonna ebinywebwa Julida naye nga birimu akalunga aka caffeine. You know, mulimu ta akalunga ako akobutwa mu mubiri tubigana. Stimulants. Ebintu bye tunywa ne bitu stimulatinga. Mubiri gwonna ne guchamuka. Byonna bitugamba abantu bali mebikozesa. Bitu bingi nnyo bitegeeza abantu olw'okuuma embiri gyabwe nga baki nga balamu. But all this is done on the basis of health. Not on the basis of salvation. Abadiventi tuyigiriza nti omuntu ave ku nnyama agende mu ggulu. Ennyama eggulu teriri mu nnyama. Yesinga amama eggulu lyali lyangu bwe lityo nga liri best kukulya nnyama yandi. Kaakati olwo abayindi abataliira ddala nnyama bye bagenda otusooka. Kubanga ate baba abayindi bo bakkiriza nti ente muntu ali mu kufuuka. Nedda muntu ali mu kufuuka bw'ofa kati bw'ofa osobola okufuuka kalanda lugo. Kale bw'ofuuka kalanda lugo oba pasiparam. Okusinzira ku neeyisaayo. Kale bakulya kusinza ku neeyisaayo. Oba oli mulungi oyinza kuvaayo oba oli mulungi oyinza okufuluma ng'ente. Ekiyenyi. Kati oyinza okulirawo ente ng'olya jjajjaawo nga yafuuka ente. Kakati abatalya kati abayindi abatalya nte kashegeze bajja otusookayo kubanga bonna ennyama tebagikola ki tebagirya. So obulokozi tebuli mu nnyama. However, on the basis of ebyobulamu we are saying omuntu okuba omulamu yandyewaze n'oyo atulaba tumukuutira. Endwadde nga pressure, sukaali, endwadde nga pressure, endwadde nga sukaali, endwadde nga ulcers n'ebirwadde ebisinga otuluma kati ebisinga obungi they are lifestyle diseases. Era omuntu yenna abirwala abasawo kye basooka okumugamba okuvaako animal products. Teri musawo ayinza kugamba nti akati gwe nkuwadde amagezi. Gamba abantu abasinga obungi abalina ebirwadde ebyo kati ebitutta kati mu bungi ne kansa. Byonna biva ku acidic environment eri mibiri gyaffe. Buli omubiri lwe gubeera acidic guba gwe gulidde omukisa ogwa buli kirwadde okuguluma. Buli omubiri lwe gubeera alkaline guba gwetaasizza ebizibu by'endwadde. The more you are alkaline, the more you are immune from diseases. Kati animal products zonna zitaaninga omubiri gwaffe okuba acidic. That's why tetukwata ensonga ki Katonda bwe yatonda Adamu nga tobirya. We don't call that is why bw'olya enkoko eyinza okumala essaawa 72
kati enkoko gye walya ku sabbiiti ewedde yatandika okugwamu ku Wednesday. Kakati gwatulabira ddala nti omubiri gwo tegukwatagana nabyo bwendya ennyama kati okiwulira eno si sabbiiti nendya ennyama kati ku sabbiiti kati okiraba ntandika okupulaninga ennyama okunzigwamu nga wiiki egenda tuuka wakati kati kyokka nga bw'olya ebibala doesn't even take 6 hours within hours ng'omubiri gwabikubye dda gwajjemudde emigaso gulinda birala era singa twali tukozesa bibala na mmere eyo within 4 to 5 6 hours emmere yonna yandibadde ng'omubiri gugikuba neggwamu negufuna emigaso negugikuba neggwamu negufuna emigaso naye kati constipation eva ku ebyo gaasajjudde mu mbuto kati osanga abasajja ffenna embuto zikoma eri buli omu tamanyina gye luva oluuto lulugijja bugezi tokisini oli atalukulira mu maaso bwa tokisinizi obutwa bwokka obutudde mu lubuto olw'omuntu okulya ennyama n'ebirala buyitirivu tebugambwa amasavu aga cholesterol tasobola kuva ebibimera biina nabyo amasavu gaabyo naye amasavu gaabyo tegeezimba nga gano agatuula mu mubiri kalabala nze ndi munene gundi anyiridde masavu yenna azimba gatanye masavu talina byanyiriramu so mbufunze ennyama terina kakwate konna na mubiri gwaffe that's why tulina na kanaini zino dental formula yaffe bw'ogitunuulira bagidesigninga kulya bijanjaalo yesu kalwaki olaba nti ennyama tulina gifumba emale kujja nnyo loke tugirume hafu kuku olwana n'ekifi n'okizoga tayakale bakiganye kankibiri kiramba olina akikubayo kiramba n'awuliriza paka bwe kigwera mu lubuto nengala kiwanze kakati bwe kibanga amannyo gakiremeddwa kati ebyenda mu bufunze kyeŋŋamba ekyo kino nga tumaliriza ekibuuzo kino nti Abadiventi ensonga lwaki tuwa amagezi abantu bakozese nnyo ebyokulya biri okusinga bino just advice eri bantu for their health ensonga zonna zinnyonnyodde mu bugazi however njaga osoma onyiri lumu okuddamu ekibuuzo kiri nti ate kati bannange n'ennyaanya nazo gye mutusindika mu nnyaanya n'ebijanjaalo byonna babifuuyira omuntu agende wa kaakati tunula wano nayagadde nsomeko mu Bakolinsi ekisooka 9:25 soma oyo tumalirize Bakolinsi ekisooka 9:25 9:25 agambye nti era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka naye ffe etayonooneka. Omuntu awakana yeegendereza mu byo temperate in all things. Kwe kuwakana kwategeeza wano okuwakana okw'omwoyo. Omuntu yenna awakana mu kuwakana okw'omwoyo ate kukubeera temperate. Bali abatunka mu kutunka okw'omubiri be yali agamba nti omuntu bw'aba n'aba athlete abazannyi b'omupiira boolaba ayina diet gy'alina okulya era bw'agivaako bamupimira n'omupimira babakebera omusaayi buli training lwegwa ne bakebera entuuyo atuuyanya eki kasabazuula nga atuuyanya nnyo entuuyo nga zirimu potassium mungi nga bamanya there is a problem nga mugamba kyusa diet era singa tebalya diet nga ye balina kugirya you cannot be an athlete for 20 years ng'olya bubi in only 8 years oba tokyamalako kakyagamba bwe kibanga abaddusi ab'embiro abazannyi b'omupiira abasitula obuzito beegendereza mu bye balya basobole okumalako mu mizannyo gyabwe. Naffe abali ku kagwanga tudduka mu bulamu obw'omwoyo tulina okwegendereza mu byonna sikulu ne mu byokulya kuba tuwakanira engule etayonooneka. So tulina okwegendereza mu bye twogera, tulina okwegendereza mu ntunula, tulina okwegendereza mu kulya, tulina okwegendereza mu nnyambala, tulina okwegendereza mu bye tuwuliriza ne bye tulaba ne bye tusoma in all things. Kati tumusaba yabuze ekibuuzo ekyo ffe tuyinza kumanya bijanja bifuuyire na bitali naye ate olina okulya ffe tukuwa amagezi gamu weegendereze.
gwe tunula butunuza olabe olaba ennyaanya bwe ziba nfuyire bakuwa amagezi tufune evvu tekemu amazzi bulungi nnyo vvu liteeke amazzi gevvu oyozeemu ennyaanya zoba be temperate tuyinza kunnyonnyola byonna but what we can say is tambulira mu bulamu obwegendereza kubanga ennaku ze tulimu nki kama